ki balindiridde tebamanyi kye balindiridde naye nga gwe munnange atulaba tugeze mu katundu kaffe wali obadde okamanyinga obubonero kati wanaatewo bifaananyi tugenda kubanga tulaba kifaananyi kya muntu maama nakatobera mu ddiro lyo ne weeraba ku tv nootya ekyo kigenda kubeera nga katulaba kifaananyi omuntu oyo omumanyi busekendi nyiga akantu ako ombuulire nti oyo ye gundi nyiga akantu ako ombuulire oyo ye gundi yakolako kino na kino bwoba okimanyi okay ekyuma kalimagezi nga bulijjo sitera kulwa pereza kifaananyi namba emu agolodde okuba akantu oluyawo mukono aguzaayo nga mbega kuli oyo yakola ebintu mu ggwanga wano ensi 5 omanyi Uganda kiganye oyo omwami bamuyita Okelo Tito Lutwa kituufu bwandabikidde ssebo bwakulabikidde ssebo tolinaawo yadde ekoyini eya 5 akasente akasinga obutono wali yagezaako omukulu oyo ye Josefu Kibwetere yayokya abantu yabakuŋŋaanya mu ekereziya emu ekanungu agamba mukama mumutuukeko mangu nga mubabuse n'abookya ekyuma kalimagezi mpereza ekifaananyi ekirala sebo siramu oyo mukyala Nakayi muddusi wa Uganda omukyala Nakayi alina limu ngano gakama katunkuma ku ttale ulira ekizike bwe kitandise okugaana $5 wadde emitwalo 5 ye Nakayi alima alima Nakayi omukyala oyo omufubutusi wa misinde leeta ekifaananyi ekirala omukulu wuuyo sibu omukulu wuuyo yali anyumirisa tuli ku semifinal ez'ensi 5 yakyuseemu katono kiganye okay kiganye omukulu oyo mwetegereza bwe nti ndabira ddala omukulu yakola ebyewuunyo mu ggwanga ow'ebizimbe ebisinga obungi gwe mwakazaako erya bya mu Kenya musaze ku mannya ge Dr. Ibrahimu wanga Kibirige okay sumulula ekyuma kalimagezi yani omwami ayitibwa Paul Kawanga Semogerere omwami oyo ayitibwa Essebo akola biki Essebo mumanyidde nnyo mu kibiina kya Democratic Party emitwalo 5 ogenda gikolamu ki ngenda kujooga obadde otidde ki wadde emitwalo 5 tugende n'ekifaananyi ekiddako omukulu yewangulidde 5 Sajja Soroti lasita wuuyo alinga nze tuli mu nsi 5 semifinal sebo omwami oyo bamuyita Maurice Kira era nga muyimbi linnya lya paati nyeryawaniryamwe omutukuvu nkuwadde 0 toddamu kumanyira bantu wali amulonda bamwita Luke Man Ali director wa firimu mu nsi yonna yatutte firimu ku katale k'ensi yonna leeta ekifaananyi ekirala oyo omwami bamuyita Stephen Kiprotich omwami oyo bamuyita Stephen Kiprotich akola mulimu ki muddusi wa misinde mufubutusi ebyo mubiveeko ani alina ansa kuba akigudde n'enkola ne yeesogga ettaka uyo omwami kiganye bamuyita Ali Kibua muddusi wa misinde eyasooka okuwangula omudaali gwa zaabu mu misinde gya Olympics leeta ekifaananyi ekirala ekyuma kalimagezi wanjirata ani oyo omwami oyo Majidu Musisi ozi ayambadde bya mupiira
akola mulimu. Ssebo yali musambi wa mupiira mukama wange. Ebyadda Ssebo emitwalo 5 oyagala gizanyiramu. mukama wange mbadde mmanyi ngitutte ssebo. Ogizanyiramu bwotyo eriyayinza omulonda. Emitwalo 5 ngikulekedde musiraamu. Majiri musisi oyo agenti mupiira Kajasi United oyo babimanyi. Leeta ekifaananyi ekiddako taata. Gafaananyi emugundi ono omwana w'emagere. Tanganze. Leeta ssebo. Leeta. Ssebo. Oyo Ssebo Mr. Kagoya. ta Justin Juko sambi nga mukubi wa bikonde. Yakoma ddi okubikuba oba gwoyogerako? Yakoma ddako. Ddako. Wale 5 ze njikuwadde gwamanyi kyogenda okugulamu e Masaka. Justin Juko bendondi abagolola tomubuulira. Leeta ekifaananyi ekiddako ekyuma kalimagezi. Mama aliwanyize sira banno tebazze. Oyo omwami muyimbi yali muyimbi era mugenzi amannya Erishamu Wamala. Ako ne muzibe tuuse endera ye Bulange. mu kifo kya emitwalo 5 nkuwadde emitwalo 5. Leeta ekifaananyi ekirala. Ate nani kanange simutegeera bannange. Kyala wuuyo anyumye tewali nno budde yabona enkofiira alabe. Bano bo bagambye twala eri nammwe muganye. Abaana abato nze ntuse ku ssomero lyammwe bampita Eseza omuto. Obita Eseza omuto kyaganye togamba mbu ate sikuwadde. Akatundu kano bwe kati bwe kagenze bannaffe omusimbi ngenda kuddawo mu maaso g'omukubuulire gwe ali ku TV ate nawe kimanyawo kati ku TV ogulaba guzanyazanya so tova ku BBS Telefina TV yaffe ey'obujaja ate munnange nkugambe ki beerawo tukomewo n'ekitundu kyaffe ekiddako ensi 5 omanyi Uganda. Gwe waka kino kye kibuuzo kyo. Weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ensi 5 omanyi Uganda. Tukyali naawe ku BBS semi-final za ensi 5 omanyi Uganda. Kati nkimanyi muli mu mbeera ndala nnyo bannamasaka. Sene ndowooza kati mutandise okukubamu pulaani obumotoka babuleete. Bannaffe Soroti tuwogemu manyi matono. Tukyagerera ddala maaso semi-final zaffe ez'ensi 5 bano abasajja kati musibi nawe ali eka ekibuzo kidda wano we tulaze wobadde olabira obuyimba